jako akawuwo. Oluvannyuma lw'omubaka akiikirira abantu b'essaza ly'Erwemiyaga mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Theodore Ssekikubo okukwatibwa n'aggalirwa gye buvuddeko olw'okugezaako okwekalakaasa olwa kalantiini ezaateekebwa ku katale kaabwe ak'Erwemiyaga. Olunaku olwaleero ababaka okuva mu bitundu eby'enjawulo bavuddeyo ne bakubira sipiika Omulanga okulaba nga minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi evaayo ebeeko kyekola. Embeera eno erabika ng'egendererwamu kulumya bannayuganda bwavu. Of quarantine on areas affected by foot and mouth disease is becoming common in the country. Madam Speaker, there are districts in Uganda, especially in the cattle corridor, which have had quarantine for more than 10 years. A district like Isinjiro, 17 years. Areas which had a problem with the animal diseases they should close the markets. So when you go to Karamoja, they have closed all the cattle markets. Now they are opening the schools. Children are supposed to go to school. We cannot sell any animal. We cannot slaughter any animal. We cannot take milk. The ministry has never taken drugs. Wano Speaker wa Parliament wasinzidde ne yeewuunya ekigenda mu maaso n'ensonga za kalantiini ku bisolo kubanga yateekebwawo mu biseera abantu we basinga okwetaagira ssente nga mu mwezi ogw'Ekkumi ko n'abaana nga badda ku masomero. Ekintu kyagamba nti kirabika kigendererwamu kulumya bannayuganda bwavu. It is becoming customary for quarantine towards the end of the year in particular areas of the country continuously. How can it be that we as a government don't know that there's going to be an outbreak? Why don't we vaccinate? Every Christmas there is quarantine. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Sembabule Hajati Anifa Kawoya ategeeza ng'ensonga eno bwe yaviiriddeko omubaka munnaabwe Theodore Ssekikubo okutulugunyizibwa, abantu ab'olubattu abagifunamu ne baleka bannansi abangi nga bakaaba twawanga ntulege. The quarantine in Rwemiyaga is not anywhere listed that there is the foot and mouth disease. But because of personal business interests and to subject the people of Rwemiyaga through economic hardships, that is what happened. Wano Speaker wasinzidde n'avumirira embeera eno ey'okuteeka kalantiini ku bisolo ate ne watabeerawo n'anteekateeka ey'okugema ebisolo ebiri mu bitundu awabeera wabaluse obulwadde. People in this country can be condemned to poverty continuously, year after year. Where would the cattle keepers earn money? School fees are coming. So, Minister, we want a comprehensive statement. Ono era bw'atyo alagidde minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi okujja mu Parliament Sabbiiti ejja okubawa alipoota ku bino byonna ebigenda mu maaso. On the quarantine, but also want to know why you have failed to vaccinate the animals in this country. Some information, Madam. Yes, Singro is a continuous under quarantine. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. But this problem concerns